Alright, wabakedde unaku olwaleero ng'ezikiriza ey'Abadiventi Sebamativu ne gavumenti ya kuno y'eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okubanga Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri yalangiridde nti buli lwa mukaaga olugendo kubanga lusembayo mu mwezi okutandika ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 ez'okumakya tewali bizinesi egenda kuggulawo, tewali muntu agenda kutambula, tewali ssinzizo ligenda kubanga likirizibwa okuggulawo newankubadde okubanga ebidduka bisaabaza abantu nti akadde ako kakozesebwa okubanga ate Abannayuganda bagenda mu maaso n'okubanga balongoosa mu kye baatuumye National Cleaning Day. Kale nno kino kividdeko Abadiventi okubanga bemulugunya nga bagamba nti Sabbath yaabwe tebagikolerako kintu kyonna ate nga gavumenti yakomye okwo ebagamba n'obagamba nti bagenda kuggalawo ate n'okwenyigiramu benyigiremu mu kulongoosa. Kino nno kibaviiriddeko okubanga bemulugunya wabula gavumenti yo enteekateeka zino ekyazitambuza era ng'olunaku olw'enkya Jessica Alupo ku lwa Pulezidenti w'eggwanga lya Uganda agenda kubanga azigula mu butongole wali mu Kiti Zone e Kampala. Katulindire gye bigwa. Fetubawo munnange okubanga tugaba tusaako gonna agatambula. Honorable Robinah Nabbanja ono nga ye Prime Minister ow'eggwanga Uganda yategeezezza nti enteekateeka eno ne fact nti baajogerako oba baagitandikawo mu 2025 naye nga okubanga egenda okubanga implemented oba okutandika official okukola ejja kutandika omwaka guno. Awo we tuli Advent okusaba obategeera ku Saturday tebakola kintu kyonna. Kati gwegaddewo magamba nti mugende for 3 hours musooke mukole ekyo kye bali mu complaininga. Ono naye agambye nti ayagala katambi kano kagendere ddala ewa Prime Minister tukyali ku nsonga y'emu. We mubanga mwagala okumanya nti gavumenti ya Museveni yagudde tambuze eno video twekuli mu Uganda. Mulowooza gavumenti emirimu tegigiremye kati etandise kulagira bannansi bagyekolere. Tambuze eno video ulira Nabbanja nzije nkubuulire. Muntu anagezaako okuzanyazanya waliwo bano agati kano kalya kano tekalya kasita onogezaako okugaana bye twogedde ojja kuba ogudde mu nsobi ey'amaanyi. Ffe mu bakatuliki bakiyita saakiririgo ate ekyo mukimanyi kyentegeeza era ojja kulaba akanava kola omulimu guno. Tewali motoka kutambula okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4, tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo, tewali bizinesi. Ffe tugamba nti leka Uganda eggalewo tusobole okweyonja tutangire ebirwadde binamutta. Kansubire nti Nabbanja mumuwuliriza bulungi mu bigambo bye alagidde oba mu abatasobodde kulaba video yo ne mugimalayo. Olunaku olw'omukaaga olusemba mwezi kugenda kuba kulongoosa kibuga era n'asoma ebitundu ebyo ebigenda okulongoosebwa naye nga mu kibuga Central n'ebitundu ebirinaanyeewo byasinze okuteekako essira mbu biddugala bye bisinga n'okuleeta endwadde. Naye ffenna tukimanyi bulungi eno gavumenti oba bano abantu be balonda tebakyakolera bantu kati bakolera muntu. Essente y'omuwoomusolo ebbibwa bano abasajja bajeddiza bweddiza bazibba ne bazeddiza ne bazesindikira ku akawunti zaabwe ez'abaana baabwe ez'abakazi baabwe. Lwansonga ye wezibeera nga nnyingi bagenda mubuuza wazijjeewa. Ekitegeeza alina kufuna mwana wa ssenga ye mwana wa kojjaawe nabanga bateekateekayo obusente obwo. Okitegeera ekintu ekyo. Kati gavumenti emirimu gigireme gitya? Tugambe nti tewali balondebwa mu bitundu ebyo. Niba na abasajja n'ogenda mu parliament n'ogenda ku district n'ogenda ku council ng'osaba okukola luli oluguudo guli omwala tebakuwa ssente. Ekyo mukikirize mu kigaane. Twakirabako waneeno mu kibuga Lukwago yasaba ssente ne zifuluma. Naye okwali okuleeta ebyuma okwali okuleeta abakozi gavumenti yasalawo okuleeta magye gegadde abiriza enguudo ez'omu kibuga. Nenga imagine Lukwago yateekayo request ye ey'okukola enguudo okutereza ekibuga ne bakkiriza naye ate yete yakiriimu okumaliriza nga UPDF yeekoze emirimu. Kati bano abantu badidde ife abantu ba bulijjo tukole emirimu gya KCCA. Lwaki bano abasajja ba KCCA babawa ssente entono abakyala babakera okwera enguudo. Kati gwe omusubira okwera oluguudo alutukuze omusubira okukola bulungi emirimu nga akasente bamuwa katono. Nenga wuunyi bo bali ku billions of money. Sente ze bafuna zokka salary na allowance.
sente nyingi kyokka bano abantu abandi badde beera enguudo mu kibuga, abantu abandi balongoosa amataala, abantu abandi badde balongoosa emyala n'okkuula omuddo, tebabawa sente. Kati balaba nga kibayinze, tebaagala bongeza sente kubanga bo mu ndowooza yaabwe ey'ekisiro egamba tubongeza sente ne zibeera nga nnyingi tebagenda kukola oba bagenda tandika okubanga batunyooma. Kivula nga baagala nnyo abanaku abalinga abalalu abagubye beddalu nga n'omuwa 10 alaba nga amuwadde nnyo. Bano abasajja bagenda natuuka ekisira batugambe tugende tulongoosa amalwaliro, bagenda kutuuka ekisira bakugambe tugende tulongoose poliisi. Tebakyalina sente zinza kugamba nti basasula abantu abo abandi badde beera enguudo kubanga companies nyingi ezeera oba ezitereeza oba ezirongoosa mu kibuga awo. Kati tugenda kulongoosa ki? Bulijjo abantu bemwesigisa ne muteekayo mu office ne mubabbira obululu bakola mirimu ki? Fabaka baffe bagukoze bajja ne bateesa sente z'enguudo ebyo nga mugamba ebyo tujja byogerako olala olw'ensonga mwagala okusabirako obululu akuba mukategedde. Bano abantu balemese ebiseera ebisinga okukola ebintu ebyo nga baagala kusabirako kalulu. Kivula nga bannayuganda ebiseera ebisinga tuli basiru. Oli n'amala emyaka 4 nga abasuubiza okukola enguudo talina luguudo lumu yali akoze naye nga buli wajja ekisanja ekijja mu manifesto ze oyo Saabatemu Museveni azenga akugamba tugenda kukola oluguudo, tugenda kukola oluguudo olwo, tugenda kukola oluguudo olwo. Yalaba biweddeyo n'akugamba kati kino ekisanja tukiise protected again. Ekisanja kino tukiise no more sleep. Imagine omukulembeze n'obwongo bwatalaga tamanyi na byayogera lwansonga yasuubiza dda abantu enguudo talina na lumu yali akoze. Yasuubiza dda abantu zirwero okutambulira zi train talina kyali akoze. Yabasuubiza obutale talina kyali akoze. Abasajja babubbi sente y'omiwa omusolo. Bana abasajja bazibanzibe byana bisomera amasomero ga bbeeyi bisomera bweru byo ne bituko okulwala sente zandibadde sasolamu abantu abandi badde beera enguudo bazitwala mu malwaliro malala mu nsi ndala ne balema n'okukola lino eryaffe erya wano ne tulema okutwala sente zaffe mu nsi z'abazungu ennyingi. Mu nsi z'abazungu tutwalayo sente nnyingi ne singa tuba tukoze eddwaliro lyaffe ne tumanya nti ono mulwadde wa kiwowolo, mulwadde wa mutima yafunye atataaka, mulwadde wa bwongo akawogo kabadde ki, eriso lyetaaga kutereeza, ennyindo yabadde ki, okitegeera mulwadde wa mutima oba kibumba. Singa endwadde ezo zonna kubanga tulina abaana baasoma singa biggwerawo waffe. Naye gwe wakesi ebagenda kumma ssente bakuwa katono nnyo olw'ensonga lw'omukulu agenda basevinga olwo kasente bakasevingira ono ababbira omulala. Tuvula ng'emufa mbizi mmwe tusanyuka. Bannayuganda kino kiragiro temugeza ne mugenda ne mubyerayo. Basasula bakozi ba KCCA beera enguudo balina abakozi bangi. Temugeza ne mugenda ne mwera enguudo. Temugeza ne mwera enguudo abakozi abeera enguudo n'abalongoosa emyala ku town council gye bali. Town council zina abakozi abalina okulongoosa emyala mu kibuga awo. Mu kibuga we wasinga oba mbagambe ki? We wasinga zi town council, we wasinga ba meya abangi, we wasinga ba KCC abangi, kugamba buli kimu, we wasinga ba LC1, kugamba buli kimu kisinga mu kibuga bagenda kukola ki. Ate nga buli town council mu mbaira ya government erina abakozi abalongoosa ku buli kyalo all over Uganda. Temugeza ne mugane mulongoosa ebintu ebyo muleke ekibuga bakifunanga ekibuga ky'embizzi kyennyini ekiralo kiringa tulina ekibuga kiringa kiralo kya mbizzi ekibuga kyaffe. Ebizimbe ebirimu bikadde byonna bikunkumuka langi. Kasasiro aveeri aleeta mu kibuga, Kasasiro aveeri aleeta ebisupa, Kasasiro aleeta byonna awo musulo mu kibuga. Balema n'okulongoosa emyala bo kati ate bagala ffe abantu tubirongooze. Temugeza ne mubirongoosaayo. Tambuze eno video nkugambye twekoli mu Uganda. Together we can. People power, our power. Unless
nga tukisiza obukulembeze waffe naddala ng'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yali mu ntebe tujja kusobola okukyusa eggwanga tusasule abakozi abandi badde oba abeera enguudo oba abalongoosa amalwaliro oba abakola ku buli sekita yonna yonna eyinza okutaasa munnayuganda okulaba ng'abeera mu mbeera ennungi n'okuganyulwa mu ssente y'omusolo eyeeweebwayo bannayuganda ku lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power. Tuliwo kubanga tukuwa ndowooza z'abantu kiki kye balowooza ku ebyo byonna ebitambula naddala ku nsonga eno eyakubanga nti Saturday bajja kugalanga for 3 hours nga teri kitambula bodaboda tezitambula motoka tezitambula kukirininga ono agamba bwati omanyi gavumenti ng'egwa yeekola obusolosolo bannayuganda mbasaba mutambuze vidiyo eno etuuke buli ku muntu ojje muwulire tubadde tuli awo prime minister wammwe Nabbanja n'avaayo n'atutegeeza mbu gavumenti yaabwe eya Mwai Museveni evuddeyo n'ereeta ekiteeso inti bannayuganda mugenda kutandika okuyonja eggwanga lyammwe mujje muwulire katemba w'abasajja bano mbu buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi gavumenti ya Mwai Museveni eragidde wabula teteeseza wabula eragidde wafuneyo essaawa 4 ez'okumakya emmotoka nga tezitambula pikipiki nga tezikola amaduuka nga maggale nga buli muntu yenna omunayuganda okutta olweyo oba okutta kiti ng'ozigula kasasiro mbu ng'oyonja kati naffe tulina ebibuuzo byaffe bye twagala obbabuuza n'abagagga nga bakirumira bahamu bagenda kuyonja ye twagala kumanya ani supervisor yagenda okusupervisinga egyo emirimu abantu baba beebase bakooye bakoze okuva ku Mane mpaka Lwakutaano afunyemu obudde bwe yeebase gwe ng'omukonkona mbu ajjayonje kasasiro gwatayiyeewo bannayuganda bagera ku makya ne mubajjako emisolo twagala kumanya sente ze muteeka mu kanso tugambe nga KCCA Masaka City Council sente ze muteeka mu bibuga okuyonja kasasiro oyo muziteekawa kati ezo mwazi kubyedda ku mutwe oba mwagala kuzirya mwagala bannayuganda so bajje bakwate olweyo beere ekibuga kiramba bannange temukyaswala muswaza buswaza bannange omanyi gavumenti ng'egwa ebeera nga kye bayita kicks of the dying horse ogwo omugere endogo yigwekuba ng'erwana nga teyagala kugenda naye ng'egenda kati gavumenti ya NRM bannange muswaza Madamu Nabbanja jangu otubuulire tetunategeera bulungi omanyi mugenda ne muteesa agateeso gammwaga agatalina pulogulamu ne mujja mugakuba abantu kakati kyembuuza nja kuba ntambula byange mu mpa olweyonjere muŋŋambe yeeraawo ani agenda okubeera atumonetizinga supervisor era munoonya mubbira ssente za miw'omusolombo kati twetagako ba supervisor abagenda okusupervisinga abantu omwana tayalidde yasuze ku lubeyu ng'anoonya ssente talina kye yalidde n'erandiro lya mubanja mu kifo ky'okumuleka agenda anoonya akasente ku weekend mumuuza mu kuyonja ezo essaawa 4 mugenda zisasulira oba bulungi bwansi tekijja kukola nze mu Uganda ebitajja kukola mbirabirawo ye nga bikola bitya nga ebyakola ddi olaba tukwata ssente ne tuzibawa ziyonje kasasiro ne muzirya yabaffe twebuuza bwe tumala okwera kasasiro tumuteekewa ebibuga byonna tekuli yadde dustbin w'osobola kusuula kasasiro tewali yadde ekimotoka kya kasasiro ekitambula ekirawuna kati bwe twemala okuyonja tumwetike tumutwale lwaki mweswaza bannayuga mwe abasajja mwe abalabika nga abategeera nga temutegeera mwe abaaliguza ebimotoka bya kasasiro ne bibeerawo nga bingi mwe abaaliguze bidwamuzi bya kasasiro abantu be basobola okusuula kasasiro ne batamusuula mu mwala buli kimu mwakibba kiri awo mwagala tumanyiira wabula mutugjeeko wabula temutwetera biteeso byo bitategeere kuba n'abantu babalowooza lwakumeka wabula bannange mutama sebo abantu berekereza otulo twabwe bali mu kwegatta bave mu nju babireke ebyokwegatta abantu berekereza okunywa breakfast waabwe n'okulya akamere kaabwe n'abantu bawumuddemu ne famire zaabwe zigenda ku beach kweyagala muzigenze kuyonja Uganda ng'abatasasula ssente za kasasiro musooke mukwate abo bonna abadde ssente za kasasiro mubabuuze ssente ziriwa mutulage ebimotoka bya kasasiro ebiwera yadde 2 buli municipality bannange muswala byonna bigenda mu maaso nze nkugambye nti ndiwo kubanga nkutambuza era okubanga nga kutuusaako gonna nga bwe gali nga byonna bigenda mu maaso omuyimbi Faizo Sebuya abasinga obungi gwe tumanyi nga Rabadaba avuddeyo munnange okubanga
ayogera ku bigambo ebibadde bimwogerwako nti yaviirako omugenzi Nalongo okubanga obulamu bwe bwasirana n'akoma waneno mu ggwanga Uganda nti oba oli akimuviiriddeko okufa. Twogera ku Nalongo Magi. Mu mawulire ge tulinawo Mwami Rabadaba avuddeyo n'atangaza ku nsonga ezibadde zigambibwa nti yaviibwako Nalongo okugobebwa oba okudipotingibwa e UK. Mr. Rabadaba ategeezezza bw'ati abagambye okusookera ddala ye ne Nalongo wa AK47 oba Salo yali mukyala we baayawukana omwaka gwali gwa 2022 essaawa tuli mu 2026. N'abagamba nti ye teyalina nsonga yonna lwaki yali asuripotinga mukyala Nalongo oba Magi. N'abagamba teyalina nsonga yonna kuba yali tamanyina sisitimu ya Bungereza bw'ekola era ne mu kaseera ako ne transport yennyini oba transportation yali emusumbuwa because yali under lock. Era Mr. Rabadaba n'abagamba nti Nalongo teyadipotingibwako kuva UK. Teyadipotingibwako era yateranga okujja UK ennaku lumu 2 wiiki emu oba omwezi wabula kyafuuka kya bbeeyi gyali kubanga yali amaze okuluzinga flat ye. Era n'abagamba nti yali bisootinze byonna ebyo naye yasalawo ye nga y'olw'ensonga ze okujja abeere Uganda. Mr. Rabadaba agamba bw'ati nti nno ye Nalongo yali yafuna omukwano omupya, yali yafuna omwami omupya era nga bamuyita omulangira n'omuzaana Nakibinge. Era abadde tali depressed nga bwe tubadde tulowooza obanga bwe mu bisaasaanya nti abadde depressed mbwe era simanya biki. N'ategeeza nti omukyala Lwitakaggwa tamumanyiiko yadde amumanyi bumanya nga naffe we tumumanya wabula tebabeerangako ba mikwano era omukazi oyo tamanyi nsonga lwaki amwogerako ebintu bwe bityo n'okusaasanya obulimbo bufaana bwe butyo. Mr. Rabadaba avuddeyo n'atangaaza ensonga zonna ku mikutu gye gye mugatta abantu okuli ogwa TikTok ne Snapchat wabula abategeezezza nti bannange mulekeraawo okukyesinga clout mu biseera ebizibu bwe biti. Ebbaluwa nagiweereza omukyala oba osobola omuyita Senga Asidi mwategeerezza obubaka buno bwonna era awunzisa agamba omwoyo gwa Nalongo guwummule mirembe. Ebisigadde n'ebisingaawo mugende ku mukutu gwe mukebere ddala bulungi mutegeere ensonga zonna nga bwazisengese. Mu biwulidde ffe munange tubaawo kubanga tugabatuusa Katonda avudde n'agamba nti yalabye abantu nga boogerera Honorable Joe Ssenyonyi twogera ku leader of opposition mu parliament nti yasinkana President Yoweri Museveni n'aseka. Ono avuddeyo kumudifendinga n'agamba mwe kimwogerako temukimanyi ko ffe munange lwetuviire ku ntono. Abanenya Honorable Ssenyonyi okuseka n'okusanyuka nga asinkanye President Museveni tomusinkanangako. Nze nali musinkanyeko emirundi 3 andabe gumu 2 3 nakibagamba naye nga muwakana naye mujja kitegeera with the time. I've ever met President Museveni emirundi 3 naye abantu abali bamusinkanyeko for the very first time ate naddala ng'omusisinkanidde mu mbeera nga si appointment omusisinkanidde mu mbeera nga n'okumuwagira tomuwagira mujja kumbuulira oyo omusajja ekisooka ng'osose n'omusinkana ekisookera ddala enviiri zikuva ku mutwe obanga sisinkanya omusezi nga bwe bagambanga nti omusezi enviiri zikuva ku mutwe oba babeera balina ki oyo y'omu ne Kabaka aba batusajja babiri wano mu Uganda kasita obasinkana enviiri zikuva ku mutwe. Ekyokubiri olina okuseka n'omwenya oba oyagala oba toyagala omwenya. Ekyokusatu bw'oba obadde tomuwagira kikutwalira omwaka ng'omaze okumusinkana omwaka nga gwowagira nga tonaana kukitegeera bulungi naye nga gwowagira naye nga n'abakuliko ababadde bamanyi nti tomuwagira tebakimanyi nti tomuwagira kuba toyagala kibalaga naye nga muli mutima gw'owulira omwagala. Kati bw'obeera oli strong nnyo nekiwali okkiririzaamu before musisinkana ogenda okyuka mpola. Bw'oba toli strong osigalayo. Ekyokuna by'obadde oyagala omugamba ebigambo bibula eyo story nagibanyumizaako oba ndigibanyumizaako ddi. Namusinkana tebyali bya appointment byali bya buvuyovuyo. Nja banyumiza story at one time engeri gye namusinkanamu eyeewuunyisa nnyo.
naye nali ntegese okumugamba ebigambo nali ngenda namusinkana mu State House nno Entebbe n'engeri gye namusinkana mutoyinzana idda nga nkyalina muvubuka kuba nalina emyaka 18 oba 19 long time emabegako omusajja nagenda bankubira essimu ab'ekika be nasoma nabo abandi kuba mu kugendayo baakiraba kuba waliwo engeri y'akavuyo biki ne banga mugambe kino mugambe ki omutwe gwe nga gulimu ebyokumugamba nga 108 oba miliyoni nga 8 natuuka wali n'ekigambo kyannema okuva mu kamwa eno story njagibanyumiza naye tosobola kunenya musajja oyo mpozi nga tosinkananga ku President Museveni oba Kabaka niwe baba bakuwaana batya tosobola butamwenya tosobola butaseka tosobola butasanyuka enviri zikuva ku mutwe tosobola butamwagala bulamu buddako okujjako ng'ogenza resettinga bu resettings okudda mu kikyo kati nze simunenya because I've ever met the president ne mukwatako ne mu ngalo emirundi ebiri nali shakinzeko ne President Museveni mu ngalo 2 times emirundi egi kati mumanyize samunenyezera tewampuliddeko nga ngamba omusajja amwe kujjako abatamanyi wevugira bodayo sika chapatizo kati gwalo gamba esennyonyi nga yasese you have never met the president ask me webale kubanga wekumidde ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakubeera tujja kubanga tugakutuusa koona woli wona wosinzidde sigala naffe tova